tukwaniriza ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale wenna atulaba ku There is Still Hope tukwagala nnyo. Eno bagita There is Still Hope. There is Still Hope tutubaayo. Aboluzungu tulina tish ne testimony. Osobola nga ogendayo ate n'otugoberera. Lunaku olwaleero tutunulire what can you do if your prayers are not answered? Nti oyinza kukola ki singa okusaba ko teguddiddwamu? Ki ky'oteekeddwa okukola singa weesangibwa mu mbeera nga saala zo bulijjo z'okola naddala ez'omutumbi tewali kavaayo naseriza teri okanya kuteekamu anti nyiga simanyi kitameka ne results okuva mu UNEB nga tewali abagamba bateekawo budooti buti aninawuni agamba kiki ekigenda mu maaso index tinfu oba babikwase bayinza okuba babikutte. Kale bugamba tukwebaza kubanga oli mulungi kimu kyafuna ekyokubiri tusaba ojja ofuge mwoyo wa Mukama ate otugule entegeera zaffe mu Kristo Yesu omwana Katonda wamu tusabidde. Amina. Kale mwena bali ku TikTok tubaagala nnyo mwebale kubanga ate mutugoberera bamuyise Liita yenna mulabidda abeerako okubanga agoberera ensonga era njala osooka basomera ekyawandiikibwa ekiri mu Yokaana 14 olunyiriri lw'e13 paka ku lw'e14. Yokaana 14 ntandikidde ku lunyiriri lwa 13 wamu n'olw'e14 agamba bw'ati na buli kye munaasabanga mu linnya lyange ekyo kinaakolanga. Kinaakolebwanga oba kinaakolanga? N'agamba kinaakolanga. N'agamba nti kitange agulumizibwenga mu mwana. Olw'e14 agamba nti bwe munaasabanga ekigambo mu linnya lyange ekyo kinaakolanga. Yakagumizana nnyo oyo Kristo. Buli kye munaasabanga mu linnya lyange mpulira Yeshua ddi wiini yennyini wiini amazima osabye era mu linnya lye naye Rose kakati tuwagala okwebuuza line-up yali enfu wategera opponent kiki buli kye tunaasaba obwo bukakafu by'ebigambo si bya pooso bino bya Mukama waffe yennyini. Omuzungu kyayita konkoshua. Buli kye munaasabanga yali agamba ggwe okuyita mu linnya lye kinaabakolebwa. Kituufu nnyo ekyo naye lwaki biganye byakuttemu tukyagumiikiriza manye tugumiikiriza era sebo ne Bayibuli ekugamba nti waliwo weeyogerera nti okugumiikiriza okutatuuka kusinduukiriza okugumiikiriza okusinduukiriza emmeme okitegedde amazima era oliza amazima ota mu mmeme mutaso okujjamu emifunya dawuti zitandise naye Katonda ono nze yanvaako Katonda bino kira ndi mwonoonyi nnyo kiki kakati tukuletedde ensonga ziringa 7 olwawo zisukkako awo kituufu tunakoma okwogera omwoyo mutukuvu ajja kuba nga akuwa n'endala kituufu nnyo lwaki saala egaanye. Kakati number 1 kyeraga n'otegeera okusaba kyeki. Okusaba kyeki awo weewali obuzibu tabu y'amaanyi eyo. Okusaba kyeki omuzungu kyayita purpose. Prayer is not a button to push. Nti okusaba si pesa nti ononyiganyige but is a relationship to pursue. Naye nkolagana kugoba. Okusaba si pesa ly'amasannyalaze nti ononyiga onoterako pulira nga gaakirawo. Okusaba enkolagana gye tunoonya okuba nga tufuna gye tugoba kuba na nkolagana na Katonda. So okusaba kutuyambako okuba nga tufuna enkolagana naye wabula si pesa nti obavu bunuma cyo kangende nyige wano obadde bunuma cyo lwenzira ndona adi bube cyo abana fieze cyo oba mba okusaba pesa ojja kukakana onyiga mafu nga tewali kyolaba nga tewali kavaayo. So okusaba relationship eba nkolagana era okusaba kuno kutuyambako okubanga tuyungibwa okumanya Katonda
n'okubanga emitima gyaffe giyungibwa wamu n'ogugwe kibayita reconciliation. Ekiva mu ekyo kwe kubanga tufuna okwagala okwa nnamaddala. Bintu nga biwanvu mukko. Aliwangu example. Pulira. Oba olina omuwala gweyagala omutima gwo ne guyungibwa n'ogugwe mubeera ne lava ya nnamaddala. Eba yakimemmette. Omu ne wanyiza munne mu bisolo vingama. Supidi awo. Daddy mami. Nyo gwe gubeera wala. N'ogwali nga guli wala. Mbwa gwe. Saamanya. Bigenda okubanga Saamanya yabeera waawo. Abantu ffe kye twerabidde abakkiriza nti Saala teriwo okutuwa bye twagala. Saala tetuwaziwa nti si zaffe. Saala eriwo kubanga etuyunga. Omutima gwo n'ogugwe waliwo mimbe yagamba nga gukubira wamu. Omutima gwa Yesu gwe gukubira awo we gukubira awo n'ogugwo nga gujja agibeera wamu. Kati entunuusa enkuba y'ogugwe ejja kuba yemu n'ogugwo. Zijja kuba bye bimu. Kati okwagala kwalina ojja kuba kwe kumu nawe kwolina kati. Nti ne waba tabizzeemu tebikulya. Si bya puleesa. Ne wozuukuka buli lunaku n'osaana atabiddamu. Yasigala ozuukuka. Naye kati obanga okusaba okufuna by'oyagala yasabayo wiiki egi nga tobiraba weefuluutire. Ogambe owange kanjira neyiwako ekibulangiti nzuukuka ki nsabye nnyo sina byendaba anyongera okwebaka notekawo n'akatimba okitegeeza zikuluma kakati olina osooka otegere what is the purpose olina okutegera omulama gw'okusaba of the prayer. Eyo Saala gy'ozuukuse ku 9 ku 6 okusaba papasi kyekimuluganda ekigendererwa lwaki osituka ekiro okusaba oba kyafuuka timetable nti batugaafa abalokole olina osituka ntuukiriza banabuuza ku kyaki bameka abasaba ku mukaaga nteekayo omukono bameka abakikuba paka omwenga ffe tubaawo kati gwoba ng'oli awo muganda wange oli bubi webake nabwebasi amakulu ingire bugizi. Olwaleero olina otegeera papasi nti ekigendererwa ekyokusaba kyekiki. Buli wonootegeera ekigendererwa kino ekyokusaba ogenda kuyambirwa mangu. Kakati yatutuulira ensonga wali madde nkuwaka intro. Ensonga lwaki okusaba kwo okwo kw'ozuukuka okutakabana okwo kwokola lwaki teri bibala. Ekisookera ddala waliwo kye tuyita broken relationship. Enkolagana yamenyekamenyeka. Ate yeriwa kati enkolagana ne Katonda yamenyeka. Eba yamenyeka gw'oli mu kusaba busabi sookozeze bujja enkolagana. Buli woba ng'oli mu nkolagana eyamenyeka oddagira bwereere. Nsaba njogera ne Mukama. Osobola okwogera naye nga tetulina nkolagana. Kisobokera ddala nnyo. Nga tutambula ffenna tukola ffenna naye ng'enkolagana tewali. Nga siwali nkolagana. Bangi abafumbo babeera wamu basula wamu bazadde n'abaana tebalina nkolagana. Enkolagana tebeera kungulu, enkolagana esibuka eri mu mutima gwo. Ate balina kubuuza nti ekigambo nkolagana kino kyeki? Kiva eri munda. Kiva munda. Kati wano bino bikolwa tulaba naye enkolagana efubutuka eri. Kati bwe enkolagana yo ne Kristo terina beera ku bino ebyokungulu. Bwe bakugobye lenti awo n'oteekawo obukolagana. Ofunidde ekizibu n'oteekawo obukolagana. Erina kubeera eri munda. Ejja eri esensera n'efuluma ebweru. Omuganda kyavudde agamba nti muno mukabi ye muno ddala. Nayitanga naawe. Kakati enkolagana yo ne Katonda. Enkolagana yo n'abantu eyinza okulemesa Saala zo okuba nga ziddibwamu. Oyimawo oba tolina nkolagana bulungi n'abantu oganya okusonyiwa
uganye okusobola okusonyiyibwa okitegedde bantu bonna bakosezza osuubira mugenda saba abiwulira mu nyumba tolina gwokolagana naye naye gwasooka ku mukaaga mukama rimashandarabadeketeriabagenze mu nnimi saramazekekeketeri kiti kino mwala asaba ninga kumaca tolina gwobuuza oli esowani osuula abo kati tosuubira naawe Yesu yagamba bw'oba tosobola kwagala muganda oyo gw'olabako n'amaaso osobola okwagala otya Katonda gw'otalabanga kiba tekisobokera ddala bw'oba tolina nkolagana n'oyo gw'olabako osuubira otya okubeera n'enkolagana ne Katonda tekisobokera ddala kati abamu kuffe lwaki saala zaffe ziganya okuba nga ate ziddibwamu kwe kubanga tetulina nkolagana naye tewali nkolagana tetusaba busabi wabula tusaba okubanga tunyweza enkolagana yaffe naye okitegedde ekikuzuukusa ekiro okusaba kwe kubanga oyagala ozzeewo enkolagana eva ng'otambulira wamu naye okitegedde kitegeera si byakubeera awo kati mulokole oganya okuza obujja enkolagana ne Kristo oli bizi osaba ani agenda obiddamu bw'osaba yalina obiddamu tolina nkolagana naye ani agenda okubiddamu niwonozukuka ekiro kati nsomera Makko 11:24 Makko paka 25 11 olunyiri lwa 24 n'olwa 25 kyenva mbagamba nti ebigambo byonna bye musaba n'okwegayirira mukkirize agamba nti mukkirize nga biweereddwa era biri kale awo Makko era ayongera okukatiriza kye twasoose oba nga twogerako mu Yokaana 14 yes okitegedde so mu kusaba mulimu okwegayirira kyakugamba kati ffe tulina one way era tulina oba nkiyite wanuluuto nti wenzukuka Mukama webale malokolaza Mukama nyina genda nsabe kiro olina format olinga bakatuliki y'okusabamu ino nkolagana leero asobola okugamba naye omanyi nyimbiraako ekiro kyonna ng'olina kuyimba mukwano gwange nyimbiraako ekiro kyonna n'oyimba Mukama oli mukwano gwange n'oyimba ekiro kyonna n'okaava n'ogwa wansi agamba awo nno leero ndi musanyufu kale naye weebake kankibamalire bulungi noba nkireke kale okitegedde n'agamba naye leero ajala tunyumyumu kuyita mu byawandiikibwa abikola wano nyumyemu owulire wenkugamba kale bwezukukola nina kusaba likashantara leero saagala ebyo ekyokola ebyo kyetukugambye nti it is a relationship irieba nkolagana emu nagamba leero nze saagala kawunga nonoonyayo ettooke noleeta enkolagana ino nywera nekale wasanga era ofumbye muwunga natomera natomera ayagala naye atutunuulira agamba kino sikyagala agala okusanga ngaera kyokoze zukukwa bitonjala onsinze oli mukanda rimakushataraba ya Yesu nga Elijah we yayita omuliro ne guka ne gwokya bannabbi babbaala nange olwaleero leka guke muliro kawansi akabyagala era yagadde kirala saddaaka zamutamidde ezo nzitwaleko ewalala kale bwe tubeera ne broken relationship n'abantu abatuukuludde it affects kitukosa our prayer life era kirindalinga okuba nga tuddibwamu bwena bwebeera nabo bakukosa nayo gadi basonyiwa kituufu nnyo bulijjo omuntu abamisonyiwa saategeera ndeka vanewedi kyakulaba sagala nakulabako mashikutayaza ngererere
laboshikataya mama kama nkwagala nnyo Yesu oli mukwano gwange Yesu nsasiro wale akajoga omusajja ogaanyi mukama enkya na bizinesi gyengenda ko likataya mama kwata ku mitiba gy'abakiraya reketeketerewo eyo mukama etambula mukama etuuke bagigule limashikutaya lererere sirikawo wala enge gikwatira ku boda badrage URA ejibaka kandagamba nga nasabye ekiro kiki ekiganyi nabadde namukusiiba nodda limashikutaraba otandikira wali buli myoyo gyonna egyagala okunziza emabeka egikutte maali yange nkutula kakati nkutula nze mukutula njegere likushikataraba n'ebyuma kube mukama agamba sonyiwa oyo yekka yazze musonyiwa ebintu byonna bigenda kutambula ffe bennyini twesibye ku njegere naye nga tuli bize tuwayiriza mizimu wayiriza mizimu owayiriza abooluganda owayiriza emikwano kirabika senga oli yannaama senga oyo tebamuŋŋamba omulawamola amansa genamulabirawo n'engeri gyagatunuzaamu sigategeera nga sitaani najja mu kirooto amukulaga n'agamozoola ngano omumulaba namuloose n'omuloota sitaani akudrivinga akujja ku kituufu ky'olina okola n'abaako wakusibira awo n'otandika kusenga buli kiro okutula yonna gy'oli manyisa zino oli mu ssabo naye nzija mu maanyi ag'omwoyo mutukuvu likakakakakaka n'okankanyamu awo olwanga asimbula emmotoka Abaluumi 12:18 agamba bw'ati agamba nti obanga kiyinzika oluuyi lwammwe mutabaganenga n'abantu bonna wekiba kisoboka live at peace with all people kituufu ekyo bubuubira n'emirime n'abantu bonna emimere gyawummula nekosa oli mu ntalo akameme boyfriend akakutula abantu bakakutula buli oli awo wenna bakuyuzaayuza dda mu mutima yasigaza kapapula kati namba 2 motives zibanga buli wogenda okusaba naye nga muggwe olina ebigendererwa bibyo kiki ekiri emabega w'okusaba okwo njagala emmotoka kiki ekiri emabega w'okusaba emmotoka eyo ezo long motives nti tugenda mu kusaba naye nga tulina mu long motives enkyamu ezo nozuka ku 9 mukama lwaki kabulaza ako kansinga likakatayama musimbule motoka yo era nkakakanya wansi ngateeka wansi w'ebigere byange kalinyirira kyawandikibwa nti otuwadde amaanyi n'obuyinza eri abantu kabulaza nkasiba amala budde osobyalaga obiddamu so when your motives don't reflect God's heart nti ebirowoozo ebigendererwa bwe banga tebifaanaganya mutima gwa Katonda ebigendererwa ebyokusaba webanga tebimashinga oba tebikwatagana na mutima gwa Katonda ki ekiri mu mutima gwe osuubirayo ansa nemu takati kiki Katonda tazakuddamu ekiri wabweru w'okwagala kwe birina kubanga bimakinga bikwatagana kati kyo kiri nti enkolagana wemanya nti okusaba nkolagana byonna by'onoosaba omwoyo ajja kuba nga abijja mu mutima gwa Katonda osabira mu mutima gwa Katonda omwoyo akutwala n'akulaga kiki ekiri mu mutima gwa Katonda ebyo by'osaba ebyo naye muganda wange bangi tumaze obudde
basaba Katonda alaba ky'osaba mazima ddala tewali kwekaza. Yakobo 4:3 Yakobo 4:3 agamba ebigambo bino. Agamba nti musaba ne mutaweebwa kubanga musaba bubi. Agamba nti mulyoke mubikoze okwegomba kwammwe. Musaba muzuka kyo ne musaba naye tewali musaba bubi. Basaba bubi. Kana so amukweka nti wano kungulwa mulage kama onota motoka bwe yabagenya banakyalanga ku church nzajo bavuganga genda gye bagenda osula kumbe mugwe n'ojimpa njasoka nvulumule njitwale mu kyalo balageko njajuwe tanti entomedde nno njulete njisibire ku mulyango gwa blaza wange ajiwumuze bwati damu oyogere mulogaloga damu ogirabe eyo yiyo bagita batya damu eno bagiyita nugundi ofunye oba Range Rover Lexus. Speak again. Damu oyogere bakutenda. Mbaza gama sinza mpanisi oboddayo wali nga gaya mu bigali byengeye kukuba akwata mubwa kusalako emikono ali Katonda ayagala ozikirira oti akwagala agenda labe tiri abega okusala emotoka eyo gena kweraga bakuloge n'ebigere babikutuleko agamba ojiri obeeraawo naye soko tambuyeko mu taxi ne board kajjamu kakwate kijjemu enjawulo paka ono jjamu ezo endowooza ez'ekisiru muloga njagikuwa naawe atali ekyo ewali ojiri obeera waawo kama mpa omwami senga yansekerera senga nsekeredde nnyo nsimanyi nze naddiba simanyi biki naye mumpe tukole embaga agiwulire tumuyite abeerewo nga NTV egikutte NTV egiriko tuyitedde Still Hope ekwate tubeere live ku lutimbe lw'ensi yonna bannabe Katonda naye gwebaga nologera mu birabo embaga kyusa endowooza embaga gye ndikuwa n'omwami si wakweraga kinera kitiibwa kyange kirabisibwe kale bw'oba okyali mu byamyerago ogenda sigaza tayito yeeyo ogenda kubeera ku Single Road tovaayo enzoba niyankunamira angambako tadda esimanyi nakumanya mukyaka jjajja woye ekyannamukaako yandoga naye kale tujja kulaba abantu gokagakaga mala budde ensonga yokusatu God has something different alina ekyenjawulo egwe kyoli kusaba si bye biri mu mutima gwe olukama kumbe muye mulimu kirala ebintu birala nnyo ddala abakolisa ekyokubiri 12 abakolisa ekyokubiri 12 gamba atya naŋŋamba nti ekisa kyange kikumale kubanga amaanyi gange gamba nti gatuukirira mu bunafu kyenava nenyumiriza n'essanyu eringi olw'obunafu bwange amaanyi ga Kristo galyoke gasiisire ku nze. Paulo yalina eriggwa gamba Mukama lijjeewo naganetta zakirimu eryo eriggwa gye likoma okufumita ng'ofukira ddala munafu ng'okakkana nze ng'ekitiibwa kyange kiyimusibwa mu ggwe olina eriggwa liyitirivu tetumanyi eriggwa lya Paulo lyali ki tebaali tugamba naye buli muntu alina eriggwa ekituufu nnyo buli muntu alina ki eriggwa kati ekibuuzo eriggwa eryo ani alirimu ewali ekibuuzo awo bw'oli bize Mukama eriggwa lizijeko mpulira lindi bubi kale ogusajja guno agumujeko nfugidde ziwawo kuntwaza mu geyeena Mukama kino mulabe wange mutwale
agamba nedda bana Baisirairi bye balimu twata balayo bona tobata nitulambula kalisimali kamere ya mchele tekwasamasanga Kanani ntewa teri bajja bayigiriza okulwana namwe mukitegeere yatuukeyo nga wali abalwanyi nga temulina na kyemumanyi balina bayigiriza mulina okuyiga okulwana waliwo embeera ekiikirira mbeera yonna ebisoomooza bisozi kituufu Katonda zaatagenda kujjawo ngeze ensozi zezigenda okuba nga zikudrivinga niya nga buli embeera weegira ng'oyongera okugwa maaso ga Katonda ekitegeera ku mukaaga Mukama nkikooye era nze nkikooye era kijjeewo era wotakitwala nze Mukama nkuwadde sale ng'enjagala mu Bukatuliki mbeera eyo faaza anansabira wetampa mwami nze nyaasiramuka ati ebiri tebirimu bwateyateega ofuna wano zaalawo nogane walane kwegamba nobanga osiga gamba nedda kwatamu wagira okwatamu ebiri eyo gyolimu ekyo kyosabira ekyo kyolimu eyo saala gyosaba pulira Katonda kyayagala oba he has something different waliwo ekyenjawulo ayinza okwagiresewo ng'alina ekirala naye kati ng'oliawo tunulidde ekyo Pawulo era bamugamba ekyo tayabiddamu yasirika busirisi olwako ng'abiddamu teyanyega kati naawe oli ku kintu kimu ekyesibyeko buli kiro kiremeddeko oli kwekyo terikanyego naye oli bize ne Mukama lwaki osirikanga ojula kulinnya mugulu osirika omukwata amataayi Mukama nziraamu Mukama nnonse kutegeera nze nja birekera obizuukuka mbu naalekera obeera Katonda era ajja sigalayo Katonda oba obivuddemu gw'amanyi oli tebamukangiriza naawe ensonga ey'okuna wali okweraliikirira kukoze kinene nnyo anti abamu tusabira mu kweraliikirira obanga weeraliikirira buli kaseera embeera neekunyika n'osituka ekiro ng'embeera yeekusitudde wabula si kwagala kwa Katonda mbeera nga yeekusitudde Mukama wala nsituka buli saa 6 Mukama nziraamu kibazobaze nakukola ki oba famire ye waffe yakukola ki Mukama osabira mu kweraliikirira teri saala gye bagenda kuddamu yakugamba weweraliikirira noyongerwako ki ate kati waki ekiba kikongeddwako oba oyongerako kendeera woga bukozi physical okendeera obulamu bukendeera embeera egenda sigala togenda ejijjawo ekukunadde buli woogera ng'okusaba tokkiriza worry driving into prayers era bwolanga worry ye ku driving nga bisoko biveeko soko byesonyiwe ate awo Katonda tabeera wali worry tabeerawo awo ojja kuba weeyogeza weka n'ekisenge olina okuyingira mu kusaba nga love oba relationship gy'olina naye ye driving yekusise si worry ayogera atya mu Yokaana 15:7 agamba nti bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange bibeerenga mu mmwe musabenga kye mwagala kyonna munaakikolerwanga condition akisose na condition yawe mubeera mu nze tosabeera mu ye ng'oli worried obeera mu sitaani walebeeri wabwakabaka bwateka nekwekayo ntidde nnyo kasingira nekwekayoko bwe munaabeeranga mu nze n'ekigambo kyange ne kibeera mu ki muffe buli lukyonoosabanga kigenda kunkolerwanga kati buli wogamba nti oyagala genda mu kusaba pulira olina making sure gwe wenna oli mu Kristo tosaba nga amatu gali walala ng'ennyindo ewunyiriza kirala nga minds ziri wa boyfriend awo ba toli mu ye anti yakusendikidde ka message oddamu kukuba ku simu eno nemala ndabakobala missed call ojja kulaba ekiddako ko nja ku blockinga
ekyokutwala mu kusaba mukama sajja ndo ayogera sajja kama toyo wagenda gwembadde ndabe mu future ekyo kirabe mu muntu mukama oyo yali mu future mukama kyawandikibwa buli kye tunaasabanga okuyita mu linnya lyo mukama nsabye asaba aweebwa anoonya alaba akonkona agulibwawo mukama kanzigulirwe mu mutima gwe mulina bisaale by'ekisibo kati wenojja okutambula kuba genda kulekawo agenda kukyawa anje mukama taliwo tabeera waawo oli kweyogeza weka na fiyayo na wareyo muli muti muli balongo forgiveness and to forgive yensonga endala olina okusonyiwa n'okusonyiwa buli wogenda mu kusaba ng'ojjudde obutasonyiwa obanga forgiveness kuba kusonyiyibwa to forgive oba osonyiye kale oyingira mu kusaba nga ojjudde obutasonyiyibwa ng'ate ojjudde obutasonyiwa awo omala budde muganda wange bwe tosonyiwa ate tosaba kukusonyiwa kyati tosobya basa bakulu tebagwa lwasobya naawe obadde ki tumuleeri abaana abato bamanyi buli wagwa n'oseka manya agendako abapaka otunuleeri n'oyimba bibyo tebandabye alayimukawo yekka naye omulaga nti omulabi muganda wange giba miranga nyerere ate waliwo abakulu abeeyisa bati kati wenna akatima kajjudde obutasonyiwa opanza abantu kulyo okuva ku bajjajja babajjajja bonna be bakunyumiza nga toliiwo bonna bajjudde kuli buli abajja nsonyiwa toyagala kati ozituse mukaaga mukama owulira okusaba kwange owulira omudduwo nzuuno yesu kuba nakusobya nsonyiwa kyokka gwe oyagala akusonyiwa kituufu naye gwe toyagala kolaki kusonyiwa wotalisonyiwa nawe tebajja kusonyiwa abantu abamu teryakuloga kituufu gwe weeroga bwebuli kyakumakya n'osonyiwa bonna abakola obubi n'osaba okusonyiwa eri abo abasoboka otuukirira oba mumaaso ga Katonda nga ebintu bikyuka ogenda kwewuka omutima obutasonyiwa mugugu mukulemesa okusaba n'owulibwa mu maaso ga Katonda kituufu ekyo obeera mukyakyo ogenda laba nga yakola obi ayingira obange mu gukyaki gwe wena n'owulira obusonga mukama sagala nakirabako kyankola bubi ekyo ekisajja kabazi ng'okisasula manti gw'omulagira yabasa ebegamba avenges belongs to the okuwolera kwa mukama kale twasomyeyo Maaka eyo 11:25 agamba ati Maaka 11:25 agamba nti awo bwe munayimiriranga nga musaba musonyiwenga bwe munaabanga n'ekigambo ku muntu n'ekitammwe ali mu ggulu abasonyiwe ebyonoono byammwe bwe munayimiriranga okusaba mukole ki musonyiwenga naye gwe buli woyimirira mukama oyo yankola bubi musasule sala nakula mulabako musengule ku kyalo kuno amujjeko mukusengula ava twerimba kale ensonga endala olira oba point endala look at the you should not look at the problem nti wositukanga okusaba tunuliranga solution totunuliranga problem wina kutunula kyakuddibwamu si buzibu kati ffe problem yetu situsa n'ogamba owange osaba otunulidde obuzibu nga ne guno gunaava alodi yangambye enkya oyo mulaba ajja ologotana n'omulogotana ondodi wange mukama mukamba omumanyi ogamba gwomumanyi omuseerage ositukanga okusaba don't look at the problem totunulira kizibu look at the solution wabula tunulira ekyokuddibwamu wabula tugamba nga tukola kitutunulira Yesu omutandisi era omukomekereza okukkiriza
gwaffe buli amaaso w'ogayimusa n'ogatunuuliza ensozi Dawudi agamba yali amanyi obulokozi bugenda veeyo ensozi mu Bayibuli zikiikira obwakabaka obw'enjawulo kale amanyi obwakabaka bwala bugenda kujja bumulwanireko entalo yalaba nga teri bulokozi n'agamba okubeerwawo kwange kwava eri Mukama Katonda okitegedde buli w'ositula amaaso n'ogatunuulira abantu saala zo zonna ng'ozisaba zidde eri bantu Mukama gundo emukwateko anyambe nfuga Mukama nyamba Katonda agenda nakuzisa omuntu gw'otamanyinako gw'otasuubira gw'oyisaamu n'amaaso kituufu ekyo yakati gwa maaso g'obuli ogafokasinga at a certain point nga terina kubeerwa eyo teriyo wasting time saala zijja kuba nga teziddibwa kituufu nnyo ekyo kale engero 28:9 engero 28:9 agamba nti akyusa okutu kwe obutawulira mateeka n'okusaba kwe kwa muzizo akyusa kutuuke n'akwolekeza ery'obujeemu obutagobera kigambo kya Katonda okusaba kwe kwonna kwa muzizo Katonda wange okusaba kwe waliyo esaala nga za muzizo mu maaso ga Katonda obadde tokimanyi nga muzizo ngera buli wootandika kasukeeri munyambe buyambe sagala ovaawo otuyanyoga leero bannaaye nesimanyi nakumanya jawandiko musambwa naye mpulira nazziddwa mudda kumbe ng'obubeda buliko kasuka abakubeeri nga za muzizo kubanga togoberedde teeka lya Katonda teeka lya Katonda ekkulu olimanyi kwagala yes kitegedde kati ng'otunulira omuntu yankola bubi n'omwetika saala zo tezigenda kuddibwamu ayaba otunulira okwagala mwagala omuntu oyo buli onookoma omwagala Katonda yajja kusumulula biri bye yayonoona Katonda atagenda kubyamu so tuleme kutunulira nnyo bizibu tetusituka kusaba kiro lwa bizibu oba gundi yakoze bubi emisana n'omusitukira ekiro tunulira solution nga Mukama nagobeddwa ku muli nemanyi gwe kyakuddamu kyange yina okubeera saala Katonda ayinza okuba nga oluusi amukozesezza okugoba ku mulimu ogwo nga waliwo wakutwala yakugamba davaawo wagaana ng'okalubiddewo kakati oli mwetikka naye gundi oyo notandika omusalira n'esaala ez'okuba nga asaanawo no unbelief obutakkiriza abamu nga tanakutandika kusaba yatandise dde obutakkiriza naye binaakola bino naye bulijjo nsaba wenaye angezeeko let me try tamanya Mukama ono naye bannaye ekyo kino ninsaba mwaka mulamba taddamu simanyi era singa yali wakunziramu singa yanziramu kituufu nnyo naye kangezeeko tulabe ate agenda oyingira mu kusanga byudde obutakkiriza nga buyitirivu abamu wamala okusaba nasooka tula wange agamba saba nsabe n'oludde olukedde Mukama n'agiddamu eno kikiddako nga ya saawa 2 suubira deadline ezokuba ya saawa 2 n'akuddamu kusaba dakika 5-8 nga kubulako dakika 2 tomuzanyisa enkola ze endala nnyo ndalamukko kati gwe n'otandika maze gasaba naye akola okwagala kwe nga wayagala naye sisuubira teri makulu sisuubira Makko 11:24 agamba bw'ati kyenva mbagamba nti ebigambo byonna bye musaba n'okwegayirira mukkirizenga mubiweereddwa era mulibifuna buli kyosaba kkiriza oba tonakirabako oba ogenda kufa nga tokirabye kasa okiwa abaana bo kkiriza ate be bagamba Abulahamu si byebyo kituufu yafa tanabiraba naye byamala ne bikola ki n'abirabako ebisuubizo bya Katonda biri weewaawo era amiina okitegeera kale ne point enaasemba olunaku olwaleero olina okuba nga stop using your so called right words nti ebigambo ebisaanidde
lekero kozesa gwe bigambo byosuubira nga gwe nti bino bye bisaanidde okubanga nkozesebwa mu bino bye bituufu okusaba. Let the spirit of the Lord intercede. Omwoyo wa Mukama alina okwegayirirawo. Abamu bamanyi basomeseyo mu church. Kati otuuka wano oba osaba kozesa bino ebigambo. N'ebigambo Sitaani abitya nnyo, bino tabitya nnyo. Okitegedde? Okusaba tekulina formula. Kinagamira sokuzukusanaga leero yimba. Iwe kityo. Yimba. Nga gwe pasa yagambye uzukuka ku mwenda. Guba buli muzimu gwonna ogw'endwadde. Pasa yabadde instruction. Teeke eryo. Nga kati gw'omwoyo yagambye nayo manyi. Yimba. Otandika Hozana Kabaka. Kati mukusinza okwo mukuyimba injigiriza niko kubanga zikutuka. Kati watya ng'ogaanye odda mubiri rikakakakakakakaka naye nga teri nakikankana. Okitegeera? Nze nabakwaye ab'ennimi mikwano gyange sizijerega za Bwakato naye akaale zirimu nnyo obujuice, zirimu nnyo comedy. Buli w'osaba nga gw'olowooza okozesa ebigambo ebituufu nga ggwe ayinza okuba ng'ate oli kafu. Essaala entuufu egenda okuba nga eddibwamu omwoyo wa Mukama alina ogikulembera. Amuziruka nga Mukama gayesoma Bayibuli zinazo kusaba. Bikula yokaana nnya. Mukama ge mazzi ag'obulamu gwe mugga. Byananywa ku ogwo taddamu kulumwa nnyonta. Mukama lwana n'abalwana. Azagende bw'olina ebigambo byonga ggwe omuntu. Kale Abaruumi 8:26 era bwe kityo omwoyo atubeera mu bunafu bwaffe banga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira naye omwoyo yennyini atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka. Anamanyi okusaba. Manyi obawa na makanisa gammwe okusaba wagundi oyo mwesiga mu kusaba so okuwugana nga BSB mu kusaba kwata nosokukangamu awo bitidde segede tetumanyi kusaba nga ekitugwanira. Wabula omwoyo wa Mukama saala ekulembeddwa kkiriza ozuka nagamba kola kino ky'oba okola. Soma Bayibuli, soma sinza saba wenenye weebaze okubanga olina embeera gy'oyitamu nawakuzukusa kiro nagamba weebaze ekituufu ekyo nebazaaki nga nebazaaki Mukama naye abeere siriasi abeera siriasi. Omanyi byempizemu omunebaze omusajja ansoleza kunsiba webaze Katonda tali serious. Mukama Sitaani akutte ebyanga ate aligamba webaze nze kintu nkiri mu control kiri wakati mu mitambo mukwebaza omu Sitaani oba oli mukuba oddamu bw'omukutula nga bigaana kana nasabye nga nemenya emizimu nyiringa gye nawadde nga energy drink yogedde kunsabula left right center. Kale obubonero buli 7 akoolabira oba lwaki saala zo ziganya okuddibwamu oba kikyoteekeddwa okukola okuba nga saala zo ziddibwamu obadde osaba ziganya. Kasooka tugambye broken relationship oyinza okuba nga enkolagana ne Katonda yamenyeka. Enkolagana buli emenyeka n'abantu bowagala nabo kikosa ensabayo ate nekira olina okumanya nti okusaba si pesa lyonyiga nti ofunye kyoyagala. Okusaba nkolagana gitulina ne Katonda nti etuyamba okubanga emitima gyaffe ate
gisembezebwa wamu ate ne giyungibwa omutima gwa Katonda okubanga ate tulooza ku kwagala kwe. Ensonga ey'okubiri long motive eki ekiri emabega w'okusaba lwaki ozuukuka yinza okuba nga byosaba byonna for revenge, your personal revenge, byakuwoolera nga Katonda tabifunamu Saala yinza okugaana okuddibwamu. So kati kyusa saba. So ensonga ey'okusatu God has something different. Katonda alina pulaani ze. Let God's plan prevail. Okwagala kwa Katonda kwe kuba kukolebwa. Saala yonna gy'okola erina okuba nga eri mu line ya kwagala kwa Katonda. Waliwo byatagenda kujjawo mu bulamu bwo nga ebyo abiteekawo bibeeraawo for his own glory. Kati okitegeera ekyo kyesonyiwe tokimalirako obudde kisabira. Okitegedde tukwala example eya Pawulo ate nga yalina eriggwa. Ensonga ey'okuna wali olwengera mu kusaba nga weeraliikiridde Saala teddibwamu. Ey'okutaano obutasonyiwa n'obutasaba kusonyiyibwa. Bw'oyingira mu Saala ng'ojjudde obutasonyiwa nga tosaba kusonyiyibwa eri awo b'okosezza kiyinza okuziyiza Saala yo okubanga eddibwamu. Ensonga endala atugambye nti bwe tuyingiranga mu kusaba tutunuulirenga solution wabula si kizibu. Totunuulira mbeera. Embeera tokkiza ekutwale mu kusaba wabula yingira mu kusaba nga onoonya solution y'embeera si kutunuulira mbeera. Buli ogitunuulira egejja nekulemesa okusaba. Kale ey'omukaaga oba musanvu tugambye unbelief, obutakkiriza. Bw'oyingira mu kusaba ng'ojjudde obutakkiriza. Buli w'omala okusaba n'oyambala obutakkiriza Saala teddibwamu. N'ensonga esembayo tukozesa magezi go, bigambo byo nti nze njogerawe nti ne wenti, wabula kkiriza Omwoyo Omutukuvu abe nga akulembera Saala eyo. N'ebigambo ebyo era kkiriza Omwoyo Omutukuvu asobole okuba nga ate akukulembera akutwale eri Omulokozi nga ye Kristo Yesu. Otuukayo otya? Okubanga okkiriza Omwana wa Katonda omulamu n'omuwa obulamu bwo n'omwesigisa obulamu bwo na byonna by'olina ate ye obeera ku sure deal nti obulamu butagwawo ogenda kuba nga obufuna. Gamba Yesu olwaleero tulidde ebigambo amazima. Okusaba kwange wali tegutegeerekeka naye olwaleero nzikiriza mu mutima gwange era njatula n'akamwa kange ti ndokose. Kristo kulembera kuba eggolokofu negana sitaani n'ebikolwa bye. Omwoyo Omutukuvu n'oŋŋamya mu kusaba buli kintu kyonna kye ŋŋenda okukola eri Katonda wange. Mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina. Kale mwebale kubanga ate mubadde mutugoberera. Semala ngenda kudda n'ekitundu ekyokusatu oba kale ndoza katubasiibulire wano tujja kubanga tutandikirawo enkya ku makya olunaku olw'Emmande. Ennaku zombi zijja kubeera 18 omwezi gujja kubeera gwa 8 2025 ku makya. Tujja kubanga tuyingirawo n'ekitundu kijja kubeera ekisooka ekyenkya n'ebbaluwa enkambwe bwe bawandiikidde bamuyise Pastor Rujingo. Waliwo akutte epeni n'akukuuta n'amukulukunyiza omuko gw'ebbaluwa n'amugamba nkwagala nnyo era obadde omusumba omulungi lekera obunnanfuusi. So tujja kujja n'ebbaluwa eyo n'ebintu ebirala bingi nnyo byotalina kubanga ate osubwa olunaku olw'enkya. Leero twagadde kuwa ekyo kubanga tugenda mu kiro oyingire mu kusaba ng'otegedde biki ebiyinza okuba nga ate bikulemesa. Mwena abadde ku TikTok tubaagala nnyo mwebale kubanga ate mutugoberera. Aba YouTube katubasiibulire wano tubaagaliza ekiro ekirungi mubeere bulungi ate era mweraba. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.